Banna Don Chris banna mbiraba nga bwe bigenda mu maaso naye si kirungi ekyo. Don Chris Don Chris nange nawunze nange nawunze namutwalirako ku bantu bange nange bakufuga bubi kyoka eggwanga lyo bbi nnyo mbw'olaga bwe ogenda bweru nyoka amazi olagawa tugenda mu bulumba ofuluma ggwanga mwagala kummanyiira kimanyi bulungi naye simanyi waliyo wammagamba teso bankubidde nga tebagenda ate baana bambi bawala banoonya sente zaabwe bazinoonyeza mbugubi so bankubidde nempulira bubi nnyo okuba nti Don yakoze ekyo ekintu naye nze ngenda kwekwatanga nze abaana abo mbeeko kyembayamba kulaba nti bazza ku sente zaabwe kubanga nabatwala wa muntu nga mmanyi ali legit bambi ne bakola ki nibawayo sente naye bulijjo bankubira tebagenda kati bwe balabye ku TV ne baŋŋamba nti Michael omuntu gwe watuwa yatukoze bw'ati nempulira bubi ate bwe nalabye ng'ayogera ebyo ebigambo byeyogedde nempulira nti tajja basasula nempulira bubi kati abaana ng'abo ab'obuwala sente zaabwe bazijja mu bugubi so jagezaako nze okuddiza be natwalayo nga nze ndi ogamba otya Joel tuvuddeyo munnange omupiira gwatufuukira omupiira bannange babakubye tebatukubye nnyo naawe omupiira gwa penalty nana tozimanyi ezezaako okwereega naye maama ate bagamba gwokubisiza banna ate ntya ate ababadde mu maaso bayita kubaanyi okusanga golokipa eno tugezezzaako kyetugisobola naye n'abasajja b'ebbanda tebabadde bangu ate baakula nange wano ebbanda kati bammanyi bulungi gyengwa gyesigwa kuva mu buto ngaera tusangira kana akasaawe ebigenda maaso mu Uganda bannange obiraba diriwa banna Don Chris banna mbiraba nga bwe bigenda mu maaso naye si kirungi ekyo. Don Chris nange nawunze nange nawunze namutwalirako ku bantu bange nange abagala okugenda kimanyi bulungi naye simanyi waliyo wammagamba teso bankubidde nga tebagenda ate baana bambi bawala banoonya sente zaabwe bazinoonyeza mbugubi so bankubidde nempulira bubi nnyo okuba nti Don yakoze ekyo ekintu naye nze ngenda kwekwatanga nze abaana abo mbeeko kyembayamba kulaba nti bazza ku sente zaabwe kubanga nabatwala wa muntu nga mmanyi ali legit bambi ne bakola ki nibawayo sente naye bulijjo bankubira tebagenda kati bwe balabye ku TV ne baŋŋamba nti Michael omuntu gwe watuwa yatukoze bw'ati nempulira bubi ate bwe nalabye ng'ayogera ebyo ebigambo byeyogedde nempulira nti tajja basasula nempulira bubi kati abaana ng'abo ab'obuwala sente zaabwe bazijja mu bugubi so jagezaako nze okuddiza be natwalayo nga nze kubayamba waliyo tewaliyo zaali mmeka ze bawa zaali nyingi tasobola zoogera wano naye nga sente zaali nyingi naye nga n'abalala bonna abalinga abo abaana ensi bw'etyo oyinza okwesiga omuntu naye ng'omuntu gwe weesize ate muneeyo agenda okukola ki okuvaamu so I didn't expect Don Chris okuba nti agenda kuvaamu ekyo ekintu okukola ekintu bwe kityo ate yali badde awa excuse yonna kale naye n'atagamba abantu nti mbabbi sijja bbawa so owulira ekigambo bwekyo bampulira enyiike ku mutima n'ensi yaffe bwetyo so Don bwaba bwe yasazeewo ensi ekyagenda mu maaso ensi ye gyomujajinga Don mukwano gwange Don abadde mukwano gwange nnyo tegeera naye tomanya
tubeera n'abantu naye nga behind the curtains tomanya. So kati Doni abadde yakagulawo ne ofiisi wa ekitende kati oba tosuubira nti omuntu bw'ati asobola okukola ekintu ekyo naye oba alina ebyamutuukako eby'emitawaana okitegeera nga bye byatwala ssente z'abantu kasaba abirwanyise abiyitemu naye ng'ekyokuddiza ssente z'abantu kyo yali badde addizaako abamu abantu bali mu miranga. It's not good. Si kirungi. Kikyomugamba yenga ne Doni weeyawudde ku kyalina ye Doni Chris Empire. Don Chris kyemugamba nti kale yali sirise n'alema kwewaanira ku bantu. Ekyo mba mpulira bubi nga Doni wange yakyogera nti sijja bbawa kyanneewunyisizza naye nga simuyinaako mutawaana naye abantu be natwalayo Bali bameka leka n'okundeka mitawaana myereere naye Doni tewali tukoze kintu ekyo. Abaana munnaye bali eno bakaaba Doni simanyi oba oli mu nsi zaawa simanyi oba ali mu nsi zaawa naye yali badde at least nze nga King Mike abange n'abanyambira n'abaddiza akasente kaabwe naye ne bw'anaaba takabaddiza tujja kwekwatakwata ne Doni nedda. Si kirungi naye tetulina kyakukola ensi bweti. Oŋŋambye wali lowe akuba nze nawunze nebyo wangi Mike alina wano wangi twogere kale ne wano alinamuko katoni ono kyali wange teri pati yange gyatagerako ku mpaka naye okwange ojja kulaba mu bifaananyi King